Omuliro guno kigambibwa gwatandise ku ssaawa 10 ez'okumakya nga ne wetutuukiddewo ku ssaawa 12 nga gukyayaka. Wano wabaddewo galagi y'emmotoka, entebe, embaawo, emifaliso n'ebintu ebirala. Emmotoka ezoonoonese zibadde 14 nga mubaddemu n'eya gavumenti eyabadde ereeteddwa okukanikibwa. Wadde enkuba ekedde kutonnya, gwo gusigadde gukyayaka. Ssentebe w'ekitundu kino Juma Kawuma mu kwogerako naye agamba obuzibu bwandibanga bwavudde ku ssente z'ekibiina ezibadde ziterekebwa abantu ababadde bakolera wano. Kaakati ssente zino bazitereka nga bazigabana luvannyuma lwa mwaka, bazitereka luvannyuma lwa mwaka mulamba. Omuwanika w'ekibiina Ruth Nakakaawa olunaku lw'eggulo yamutuukiridde n'amutegeeza nga ssente z'ekibiina ezisoba mu bukadde 25 bwe zitaliiwo ekyajje bannannyini ssente mu mbeera. Infakiti atereka ssente yazze okwekubiira endungu. Omukyala Ruth Nakakaawa n'agamba olw'enkyanga abantu balina okufuna ssente zaabwe naye ssente tezikola teziwera. Okwekalakaasa we kwatandikidde ne tuyingirawo ng'abakulembeze ne tubakkakkanya ne tugamba bijja kuggwa. Ssentebe agamba yabadde amanya ensonga zigonjoddwa naye ate kimubuuseeko okuwulira nti omuliro gukutte. Ekyaleese obuzibu ate era n'abaako abamu bo be yawadde abalala ne bakola ki? Ne batafuna ne batawa. Kati kirowoozebwa kwabo ebyembi ekibiina kya Ruth Nakakaawa si kye kyokka ekibadde kitereka ssente mu kifo kino nga waliwo n'abakyala era ababadde ne ssente ezitokomokedde mu muliro guno. Tubadde tereka kwekulaakulana ekibiina babadde bakirinda kwekulaakulana nga botereka omwaka bwe guggwawo nga tubagana naye kati ekiseera kino ssente zabaddemu ezimu nga tugenda zigabana ekya nga tuzijjeeyo nga ziri mu ofiisi omwo. Medi Kisekko omu ku bannannyini mmotoka eyidde annyonnyodde nga bwe yaleese emmotoka y'okugikanika kyokka ebyembi nayo terutonze. Mbadde bakola enaggulu ngenda kuggyayo awo bintu by'abatimbi neyeesanga nti waliwo polopera neebuukayo engeri gye wabadde nga waliwo ndowooza akasozi neebuukayo. Webuuseeyo ssaawa ezo ne ŋŋamba kansooke ŋŋende eri. Tubadde awo nga bunaatera okujja ssaawa nga 10. Omusajja n'ajja n'akonkona wali ku gye mbadde mu batimbi wali. Najja n'akonkona n'agamba emmotoka zijja. Abatuuze bagamba ebintu tebyandiyidde kuggwaawo naye poliisi ezikiriza omuliro tetuukidde mu budde. Tuttemu ku budde osanga enjega teyalibadde bwe naye n'ekirala nti spongi ayaka nnyo ate nga gye mbaddemu n'emmotoka amafuta. With pride we have an hydrant at Voice, but there's no pressure. For now vehicles are going to fire headquarters, they draw water, then they come back. Poliisi esabye abantu okuba abakakkamu nga bw'enoonyereza ekyaviiriddeko omuliro guno. Ate mukwatagane wamu naffe. Bw'obanga olina ky'okimanyiiko jangu mpola mpola okole ki? Otubuulire. Amazima gali tulina bye tufunyeeko. Era etegeezezza nga bwekutte Ruth Nakakaawa abeereko by'annyonnyola ku nsonga zino. Oyo ye poliisi ye muyina mukwata kiddiridde abatuuze abadde bagezaako okuba nti nno batwalira amateeka mu ngalo nga bamulumiriza okuba nti yali emabega omuliro guno ogwakutte. So tulina ebibuuzo bingi bye tugenda omubuuza. Bwe tuviiridde mu kifo ewagudde enjega eno nga poliisi enzinyamoto ekyagenda mu maaso n'okuzikiriza omuliro. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.